tugeragera ku area awareness ngo otuse kibuyawo ko sondero lya mafuta waliwo ekinyaawo ngodda ku Salama ekitwagala okulaga bakulembeze abba kigwennyalo ekyokukola bakimanyi ndowooza. Mama mbadde ngudde mu kinnya. Bannange bino ebinnya ebiri ku luguudo wano ebyasamye biti tebisobola okumenya abantu. Bannange taata gwa bibikula nga bw'obibikka olowooza ki ekyo ky'okola? Tomanyi bulabe buli mu binnya bino. Tunuulira bano abataddewo emmaali yaabwe bonna tebeefiirayo. Naye kambuuze, singa kesisi emala n'ebakanga mweti bwe mudduka musibirawa? Laba ate ono ali ku ssimu seereza anyogootola mbweno bwa whatsappinga yeerabidde nti kigere kimu bwe kiti ng'ali mu kinnya emigulu nga gimenyeka. Maama gwe yeenyigiriza atyo ku kinnya? Tokimanyi nti osobola okuserera n'ogwayo? Lwaki teweetooloolako n'oyita eri gye kitali? Abakulembeze b'ekibuye ngamba nammwe aba KCCA, ekibuye bwe muyitayo ebinnya bino temubiraba, temusobola kuleeta bisaanikira ne mubibikkako. Mmwe mutamanyi nti ebinnya bino bya bulabe eri abantu bammwe. Ffe nno nga Soul TV kye tuba tuvuddeyo ne tubalaga obulabe obuli mu binnya bino, naddala ku bantu abatambula ekiro. Area awareness ne Sali Hakim Bolira Balaza Mumunyo ku 3 Soul TV Omunyo.